Kkooti z'e Uganda tetuzeesiga. Kkooti z'e Uganda tetuzeesiga n'omulundi n'ogumu kubanga teziweebwa kitiibwa, tezeetengeredde. Era mujja kujjukira nti mu petition oba okwemulugunya okulonda okubaddewo abantu bangi, kkooti ziwadde ebiragiro bingi okukyusa mu nkola ey'okulonda, naye gavumenti ya Uganda n'ebisambajja, amagye gawamba okulonda ne watabawo kikolebwa. So fe essuubi tulina mu Uganda so si mu kkooti zino. Kkooti z'e Uganda tetuzeesiga. Kkooti z'e Uganda tetuzeesiga n'omulundi n'ogumu kubanga teziweebwa kitiibwa, tezeetengeredde. Era mujja kujjukira nti mu petition oba okwemulugunya okulonda okubaddewo abantu bangi, kkooti ziwadde ebiragiro bingi okukyusa mu nkola ey'okulonda, naye gavumenti ya Uganda n'ebisambajja, amagye gawamba okulonda ne watabawo kikolebwa. So fe essuubi tulina mu Uganda so si mu kkooti zino. Well, poliisi ya Uganda nga bwe mugimanyi bwerimba yagamba ndi mu nnyumba yange, beetoloddewo kati wetwogerera, beetolodde ennyumba yange, siri waka wange. Ekyo kibalaga nti balimba oba boogera mazima. Poliisi emu batemudde abantu abasukka 10, bassa abantu 10 mu nyumba ya Honorable Mwanga Kivumbi, Deputy President wange, naye bagambye nti abantu abo battidde mu nyumba ya Mwanga Kivumbi babadde balumba poliisi. Ekintu ekyobulimba n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So poliisi ya Uganda temulina gyesiga kuba bo balimba bulimbi, teboogera mazima. Mukyala wange adya namuwulidde nga balaata nti agenda kusindika abantu be ewange bambuuzeeko. Saagala kumbuuzaako, just kola omulimu gwo, gamba abantu abalina okumaddembe, poliisi n'amagye bave mu maka gange kubanga baliyo mu bumenyi bw'amateeka. Balinye ekikomera kyange, basazeko amasanyalaze, basazeko kameras, bamenye ezikufulu, kati geti yange be bagikontrolinga, abantu bange bonna babafudde basibe mu nju yange. Kibaba bakola mu maka gange kubanga baliyo mu bumenyi bw'amateeka. Poliisi tenyina kumenya amateeka, amagye tegalina kumenya amateeka. Tewali ali safe paka fenna nga tuli safe. Nkola kyensobola mu busobozi bwange. Ensonga lwaki siri waka kubanga nayagadde mbere nga nsobola ocommunicating, mbere nga nsobola n'okwogera abantu ab'enjawulo n'okuliziganya ne bannange. Bwe mbeere waka, internet bansaleko, amasimu bagasalako. So kimu ku nsonga lwaki siri waka, sobola okubeera nga communicating ne bannange. Naye nsenga mbagamba nti buli omu asobola okubeera Kyagulanyi, naye beera omukulembeze. Kyenkoze ekitono naawe yongerezeko, buli omu ayongereze ku kyamu ne kyakoze. Ebikolwa ebitono mu bw'omuntu kinomu oba mu kukwatagana bijja kuvaamu ekinene oluvannyuma lwa bena Uganda ejja kufuna eddembe. Kkooti z'e Uganda tetuzeesiga. Kkooti z'e Uganda tetuzeesiga n'omulundi n'ogumu kubanga teziweebwa kitiibwa, tezeetengeredde. Era mujja kujjukira nti mu petition oba okwemulugunya okulonda okubaddewo abantu bangi, kkooti ziwadde ebiragiro bingi okukyusa mu nkola ey'okulonda, naye gavumenti ya Uganda n'ebisambajja, amagye gawamba okulonda ne watabawo kikolebwa. So fe essuubi tulina mu Uganda so si mu kkooti zino. Kyanaku nti bino byonna byagenze mu maaso, bagyeko intaneti, bawambye abantu baffe aba agenti baffe mu byokulonda, ne ba Deputy President baffe babiri babawambye. Deputy President wange Lina Zedriga wa Northern Uganda bamuwambye, tetumanyi gyali. Deputy President waffe owa Western Uganda Jolly Jacqueline Kamushaba bamuwambye, tetumanyi gyali. Bano bombi bakyala naye ennaku zino zonna tetumanyi kibakuumirwa paka essaawa zino. Bannayuganda kyensembayo bagamba musitukiremu, musobola okugaana bino. Waliwo mu mateeka kye bayita civil disobedience, okugaana ebikolwa ebibatulugunya. Bwe mubigaana nga muli wamu kisoboka era tusobola okwenunula ku Nakyemaliro ono ne banne. Ya olunaku olwaleero nga bwe mulabye tuli wano e Magere, tubadde tuzze kuleeta ebyokulya okubitwalira mukyala President waffe byetaaga ewaka n'abantu abalala bali ewaka. Naye unfortunately nga bwe mulaba wakawe wakyaliwo emisanvu gya poliisi, wakyaliwo poliisi n'amagye bebunguludde ekifo, ate ne munda mwe bali okusinziira family bebadde eteekayo n'ebifaananyi bye mubadde mulabyeko. So kyanaku nnyo mulabye poliisi ng'evaayo ng'egamba nti tebali under house arrest, naye kati mukikonfaminze nammwe ne mulaba ng'embeera eri awo, tebakkiriza muntu yenna kuyingira, tebakkiriza muntu yenna kufuluma. So byonna bya bumenyi bw'amateeka,
naye ekyewuunyisa nnyo nti n'emmere basobola okumugaana okugifuna oluvannyuma lw'ennaku 5 ne bakugamba nti emmere gye balina gye badde naye eweddewo abasirikale bagambye balinze orders okuva waggulu mulabye ebbanga lyentutaawo nga mbabuuza ki ekigenda mu maaso togenda kuyingira okutuusa orders bwe ziba nga zivudde waggulu so kyanaku nnyo ate kya buswavu pozi ekirala awo tusanzeewo omukyala agambye nti avadde ava mu kakiiko akalera eddembe ly'obuntu nga naye ayagala kulaba ebigenda mu maaso naye ekisooka abali munda bamugambye nti naye ensonga eyo ndala tugireke ya human rights tugirekere ddala kubanga